Alright, yekumide ku good talent okola kyamaanyi nnyo. Kakati amawulire genkuleetedde ge ga muwala wa Bruno K, Priela wamu ne taata we ate of course bafunye deal era ng'omwana ono naye yegasse ku baana abatandise okuba nga bakola ssente ezaabwe ku bwabwe nga baana bato nnyo. Bwe mba nkusomeddeko ku lisiti y'abaana abo abazze bakola deal nga bakyali bato nnyo, nja tandika ne Subi muwala wa Bobi Wine Omuggalanda. Of course tukimanyi bulungi nnyo nti yatandika okukola ssente ng'alina emyezi gyali 2, imagine ng'alina pampa gye yali akubira obulanga awo n'abeera nga yasayininga contract era nga n'essaawa zino omwana oyo abadde akyakola ssente ne companies endala ez'enjawulo ezamweyungako ng'eri eya pampa nga bwe yali emusooseeko. Of course muwala wa Eddie Kenzo ne Rehema omwana oyo bamuyita Amal, bamuyita Amal, tukimanyi bulungi nnyo nti yavaayo n'abeera nga nte akolera Jessa Akalango era nga y'omu okubakola obulango bwa Jessa oba abatundira Jessa products zaayo. And of course nembayo nembeera nga nkwongerako Baby Gloria fina tumumanyi atandika okukola ssente nga mwana muto era nga yalinga akolera movie obulango. And of course ne Sheila Gashumba tetumulabye bukulu, naye Sheila Gashumba naye atandise okukola ssente nga mwana muto nnyo. So kakati wane Uganda companies bambi zikoze kyamaanyi nnyo okubeera nga ate zikozesa abaana abato abo balinamu kulinnya oba abatata baabwe baba mama baabwe nga balinamu kulinnya ne basobola okubeera nga bakola obulango okubeera nga bate bateeka companies zaabwe mu maaso mu nsonga za marketing. And of course n'olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti muwala wa Bruno K ku myaka gy'alina oba ku myezi gy'alina, yes of course naye asobodde okuba nga ate avaayo n'abeera nga yeewangulira contract gye bagenda okubeera nga bakola ne taata we wamu era nga of course agenda kubeera nga naye akola ssente ezize ku bubwe. Kyemmanyi wanaagenda okutandikira okusoma kuba wuuyo omwana abadde akyali muto tanaba kuba nga atandika okusoma, but of course wanaatandikira ensonga z'ebitabo ate era agenda kuba nga alina kyafunye. Bafunye deal egenda kubeerako akasente akawera ate era ng'okimanyi bulungi nnyo ebintu by'okubeera brand ambassador oba okubeera ng'olina company gy'okolera ku ssente of course eba eyingiza ssente ate era naawe ebeera ekuweera ddala akasente akawerera ddala. So kakati ge gamawulire agaliwo muwala wa Bruno K bambi nga bw'okiraba awo bwe kitunula kisobodde okubeera nga ate kifuna contract oba kifuna deal gye kigenda okuba nga kiddukanya ne muzeeyi waakyo ate basobole okubeera nga beenogera kasente, basobole okubeera nga yes obulamu babutambuza buli fine ate buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi nnyo. So right now sigenda kubeera nga nsukkawo just okubeera nga nkugamba bambi atanaba kuba nga osubscribinga wano ku Good Talent, nja kusaba subscribinga amawulire tusobole okubeera nga tugakuwa buli agaba gaguddewo, buli agaba gali gy'otasobola kubeera ng'otuuka nga kwatagana ku serebuwo gali mu ggwanga Uganda galiwa of course ge weetaaga okumanya gonna fon tugenda kubeera nga tugakutuusako. For now sigenda kuba nga nsukkawo just nja kusaba obeere nga nyamba subscribinga